erezza ekibuuzo ng'ayagala kwongera kukakata mu kukkiriza yagambye nti Musumba kati nze bwe ndokoka manya ntya nti ndokekedde ddala. Amanya atya nti alokose. Ayagala kufuna assurance eyo muli nti waatudde ateredde entendemu. Ndowooza kirabika mu ye munda mulimu okubuusabuusa. Yes. Takakasa nti omusaayi gwa Yesu Kristo gwamulokola. Ayagala oba afuneyo sayini oba alabika anoonyayo kabonero nemukakasa nti kati wootudde awo singa balaba ku malayika obanga ali mu takisi agenda Kampala oba malayika amulabikire oba afune ekirooto kale eddoboozi lyogere nti gwe naatambula walokoka nakulokolera ddala. Ndowooza yabuze ekibuuzo kino alina tulowooza ekiri emabega waakyo nti obulamu bwe si bumativu. Anoonya ekisukka Katonda kye yamukolera oba kyateekwa okukola alyoka amukakase nti yamulokola. Oba maybe ndowooza yeetaaga Katonda agire ddala amukyalireko olumu ali ekyemisana naye amugambe nti gwe nakulokola. Naye Musumba okimanyi nti akiikiridde bangi kubanga waliwo n'otuula awo n'ogamba naye ddala ddala oba am I in the right books with God? Nalokoka oba nedda. Oluusi lwolaba embeera zo n'olaba ng'ogwa bw'oyimuka n'olaba ng'ebintu bikutabuseeko olinga otambula ebigere 10 mu maaso ate ne wesanga okubya ebirala 2 n'ogamba Katonda teyangoba dda nkyali mulokole ddala. Ndowooza ekibuuzo ekifaanana bwe kito kikulu. Akiikiridde abantu bangi abatulaba eyo abayinza okubeera nga bastruglinga n'obulamu bw'obulokozi. Sinakindi ng'ayinza okubeeramu abo abatidde oba ddala obulokozi bukakafu. Naye kye njagala okubategeeza newankubadde nga tetunnaba kugaziya kibuuzo nti obulokozi Katonda yabukola ne buggwa. Talinaayo kabonero ka kungulu ke yeetaaga kukola ak'enjawulo oba mu society oba tuloote ebirooto oba eddoboozi lyogere. Ekisinga kye yakola bwe yagenda ku musaalaba e Gologoosa ku lwaffe. Era olinawo kaliwo akalala kiki ekirala ky'oyinza okutunuulira n'okukasa nti Katonda yatwagala n'atulokola. Ne bwe yandize n'ayogera bwogezi nti Morini nakulokola nga tewali musaalaba tekyandikoze sense. Yes, so God gave us the greatest sign of our salvation. Yatuwa obukakafu, the greatest assurance that we are saved. Okuyita musaalaba gwa Yesu. Kasi omusaalaba gwa Yesu gwabaawo Katonda takyayina kabonero kasukkakaawo kayinza kulaga nti yagirokola. Olwekyo buli agukkiririzaamu ng'ate amanyi gwabaawo abeera assured nti obulamu bwe bwafuna essuubi ery'obulokozi. Newankubadde ng'obulokozi obwo si kintu ekiri wabweru w'obulamu bwaffe naye kintu ekitukwatirako ddala. Omanyi ekigambo okulokoka kigambo kya Luganda kitegeeza kuwona. Si ddiini nga bwe nakyogerako luli kibi nnyo okugamba nti nze ndi mulokole. Obulokole si linnya lya nzikiriza. Obulokole kitegeeza kuwona. Kati mu context oba mu musana ogwa Bayibuli obulokole kitegeeza kuwona kuva mu kibi oba kuwona kufa oba kuwona kibi n'ebyakivaamu. Kikyo kyokka. Batubuuza ekibuuzo ekyo buli woyita mu street awo ekituufu walokoka yambuuza walokoka ddi oluusi oba mu takisi ng'onobavuga mmotoka yo oli mulokole walokoka kakati ebibuuzo bye batubuuza. Obulokole si invent. Okulokoka si mukolo ogubeerawo ennaku z'omwezi nga 10 ogwe11. Obulokole si mukolo. Obulokozi bwatukolerwa Katonda yabuteekateeka nga n'ensi tennebaawo nga naffe tetunnaba na kutondebwa Katonda nga yateekateeka dda obulokozi. Obulokozi nteekateeka ya Katonda etuwonya ekibi n'ebyakivaamu. Musumba kyotegeeza twali tetunnayonoona mujjajjaffe Adamu ne Kaawa yennyabo ng'olwedde mu Katonda ateeseteese oyo ye mwana gw'endiga ogwa Katonda ogwattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Yesu Kristo ye nteekateeka y'obulokozi. Enteekateeka y'obulokozi
yakolebwa nga tunaba na kutondebwa. Tugenda okutondebwa nga weeri, tugenda okugwa nga weeri. Katonda tebyamusurprise nga tebyamugwako bugwiki bwatukira nti kakaddeyeekanga nti abantu bange boonoonye. Kati ekintu ekyateekebwawo nga tondaba na kutondebwa gwe mu Adamu, oyinza okugamba nti kyabaddewo ennaku z'omwezi nga 2, ennaku z'omwezi nga 2 oba nga 3 ogw'omukaaga lwe kyabaddewo. Ekintu kyabaawo dda. Kati ffe abantu tuyingira mu kiyingire. Olwekyo obulokole si ddiini, obulokole si linnya lya nzikiriza, obulokole si invent ebeerawo nti kati ennaku z'omwezi bweziti mu Novemba wagenda kubawo okulokoka. Obulokole bwaggwa dda mu Yesu Kristo. Naye ffe abantu tuyingira mu buyingire kasita tukkiriza ekyo Katonda kye yamala okuteeka mu pulaani ye ey'okutulokola nga gwe musalaba gwa Yesu Kristo. Kati buli akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we, soma Yokaana 3:16. Waliwo ekigambo awo ekikulu. Yokaana 3:16. Yokaana 3. Si kubanga omuntu abuzaabuzibwa ku kigambo obulokole. N'abeerawo ng'aguyita mukolo ogulibaawo era ng'alinza alokoke mu mwezi ogujja. 3:16. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Buli amukola ki? Buli amukkiriza. Buli akkiriza enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi gye yatukolera edda mu Yesu Kristo tabula, aba awonye. Kati bw'awonna n'alyoka afuna kye bayita obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Olwekyo atulaba amanye kino nti kibi nnyo olwaleero tulina obulokole nga ddiini, kikaabya amaziga. Kibi nnyo olwaleero okuba tulina obulokole nga linnya, omuntu lyayinza n'okweyita ekira wali obulokole. Kibi nnyo okuba nti kati obulokole bufuuse erinnya lyoyinza n'okwetuuma Dobby omulokole. Ndowooza Musumba, it's just an identification to identify n'obulokozi. Ekituufu bwe twa-identifyinga n'obulokozi, ekituufu tubeera balokole. Naye obuzibu bwe buva kwe kuddira obulokole ne buva mu mulamu omunene ogwa Katonda gwe yatukolera, ne bufuuka obwakabinja akatono. Nosanga abantu balina we balinga 8 mu masaŋŋanzira awo, kati be balokole bokka, abalala tebali. That is dangerous. Obulokole si linnya lya sekiti y'abantu. Abalokole tebasangibwa mu kayumba akamu somewhere. Obulokozi nteekateeka ya Katonda engazi. Buli muntu yenna amukkiriza gy'ayingiramu, era bw'agiyingiramu onaalyoka abeera n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Bwe tutegeerera obulokole mu bugazi obwo nga bwe mbunnyonnyodde, kitandika okulekeraawo okubeera ekintu kye bakkako obukake oba ekiriko n'ennaku z'omwezi. Walokoka ddi? Yatula kati essaawa eno. Nze gwe mulaba wano bukyagambaawo nali sirokokanga, naye omwezi oguwedde n'ebirala kijja obulokole okubeera invent ne bugifuula enteekateeka ya Katonda, ffenna mwe tujja ne tuyingira olw'obulokozi bw'obulamu bwaffe. However, newankubadde nga nteekateeka yaffe ffenna, naye aganya ogiyingiramu tabeera. Obulokozi bwaffe ffenna yabutuwa naye ate nga tabukkirizamu nakutambulira mu nkola yaabwe. Gaana obukkiririzaamu oba obwepenye bo tebuvaawo. Eringa mmotoka ti takisi yo yabwerera egenda Kampala, naye susuubira nti aganya ogirinnya atuuka. Singa bagamba nti ennyonyi eyo egenda Bungereza, yabwerere, buli kimu kyabwerere, n'oli n'agaana okugirinnya mu kisaawe Entebbe, naye n'agamba nti agenda Bungereza. Ayinza okutuuka e Bungereza. So n'obulokozi bwe buli bwabwerere eri buli muntu, naye oteekwa kubukkiriza okusobola okubeera ekitundu ku bwo. Kakati omuntu aweza nti ntegeera ntya nti nyingidde mu bulokozi obwo? Ekibuuzo ekikulu. Waliwo nno munnange emitendera 4 omuntu gy'ayitamu obulamu bwe okunywerera mu bulokozi bwe. Ekisooka tukiyita kulumirizibwa, conviction. Awo otandikira n'olumwa
mu mutima. Olumwa ki Musumba? Olumwa ng'omwoyo omutukuvu atandise okukola mu ggwe ng'akulaga nti weetaaga obulokozi, tukiyita conviction. Alirumiriza ensi olw'ekibi, alirumiriza ensi olw'obutuukirivu, alirumiriza ensi olw'omusango. So kwegamba otuuka mu kutegeera nti oli mwonoonyi eyeetaaga okulokolebwa. Ly'eddala erisooka. Kwe kutegeera, tuyinza okusoma olunyiriri wano, bikolako mu bikolwa 2. Ebikolwa 37 n'38. Abantu bannyonnyole. Bikolwa 2:37. Omuntu ayingira atya mu bulokozi buno? Agamba ati 37. Awo bwe yawulira ebyo, emitima gyabwe bwe baawulira ebyo. Awo bwe baawulira ebyo, emitima gyabwe ne gibaluma. Ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti, abasajja abooluganda, tunaakola tutya? Peetero n'abagamba nti, mwenenye mubatizibwe buli muntu yenna mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo, okuggyibwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo bwe Mwoyo Omutukuvu. Olunyiriri lulimu ebintu 3 nga byonna 3 bituwa emitendera mwe tuyita okutuuka ku bulokozi. Omuntu yenna ali eyo eyeegomba okubeera ekitundu ku bulokozi ateekwa okukkiriza ategeere nti mwonoonyi asaana okuyambibwa. Ekyo ekisookera ddala. Bw'obanga tonnakkiriza nti oli mwonoonyi eyagwa mu kibi eyeetaaga okuyambibwa, tonnaba ku experiencinga salvation. Nga tonnaba kukitegeera nti oli mwonoonyi eyeetaaga okuyambibwa, tonnalega ku bulokozi. Eryo eddala erisooka. Tutandikira awo. Bwe baawulira emmeeme zaabwe ne zibaluma. Awo wakulu. Bw'oba tonnatuuka ku ssa lya kuwulira kulumizibwa mu ggwe, kugamba nti ye nga nyonoonye nnyo, n'okuwulira obwetaavu okuva mu Mukama. Awo tonnaba kulokolebwa, tonnaba na kutegeera kikitegeeza, tonnaba na kutandikako yadde. Oli mu bulamu bugenda okufiira mu bibi byo bwe tuyinza okugamba, naye obulamu bumaze okutegeera nti ndi mwonoonyi. Omulabi wange yandyagadde okumanya, kale bwe mba sinnalumizibwa nkole ntya okulumirizibwa? Kaakati okulumirizibwa okwo tokwekaka. Mu bintu mu mitendera gyonna gye twogerako egy'obulokozi teri kye weekolera kyewuunyisa, byonna Katonda yabikola mu ggwe. Kati bw'aba tannakiwulira agambe nti Katonda tannaba musisinkana. Bw'agamba nti tannakiwulira mulimba. Teriiyo muntu yenna akola kibi omwoyo n'atamukoonako. Ne bw'olowooza nti babi nnyo, ne bw'olowooza nti bo ensi tebakyayagala kuwulira, n'omutujju gw'olowooza nti Yesu b'ebbomu y'obulamu yabuta era naye yeekweka, ajja agwa kava n'adisigayizinga n'ayambala ng'omukazi ate nga musajja n'ayita ku kamera. Olowooza kiki ekikonvictinga omuntu oyo? Kabonero akakulaga nti muye munda si mutereevu. Kateri omuntu akulimbanga ayina okukola emmere ey'okwekweka baleme kumutegeera. Bakiro si kyangu nnyo okusanga babbi abamenya emisana, si bangi era ekiro ekyo bajja kiro, ate n'abajja emisana bajja abantu tebaliwo, bagera mwagenze ku kkanisa ne bajja ne bayingira. Kati obufere bwonna bwakubuzaabuza, ekibi kyonna kyakwekweka. N'ababba ssente mu gavumenti nazo bayita mu mikwesese ne baziba wano n'asasula wano n'aliirira wano n'ajinga siginica. Teriiyo kikyamu kikolebwa mu musana. Olwekyo litakulimbanga nti tayitiddwa kujja eri bulokozi. Mwenna abatulaba bassebo ne bannyabo, buli lunaku olukya Omwoyo Omutukuvu owa Katonda akoona ku nsobi yo, akujjukiza nti nenda wankubadde kino okikola naye si kituufu. So conviction etandikira awo. Kati mu bangi yatandika dda, naye baganye okuwuliriza eddoboozi eryo. Baganye kati abo tebagenda kulega ku bulokozi, babwejjeemu, banyoomye Omwoyo Omutukuvu, bamuvodde. Naye bw'omala n'omuwa omukisa nga bano bwe baakola be tusomyeko,
yabaga nti twonoonye tukoze bibi bingi obulamu bwaffe obuyise tebusaana twetaaga kulokolebwa kati awo otandise kati kasita obulamu bwo bumala okukkiriza ekyo ne bulumirizibwa ne bwanukulira eddoboozi eryo ery'omwoyo omutukuvu nti kyokoze si kituufu azizzaako ekigambo n'agamba nti mwenenye yes ekitegeeza nti oluvannyuma bukomi kulumirizibwa n'okivaako omala okulumizibwa oyingira mu kye tuyita repentance. Repentance kitegeeza ti neetaaga okwenenya. Lwaki neetaaga okwenenya? Kubanga okwenenya kitegeeza kukyuka. Bw'agamba nti mwenenye mukyuke, okwenenya kitegeeza kukyuka. Era wano nabadde wano olunyiriri oluyinza okutuyamba ku ekyo Matayo 9:13. Bw'omaliriza okulumirizibwa olina okuyingira mu kwenenya. Kiwulira? 9:13 twagamba atya Matayo. Naye mugende muyige amakulu g'ekigambo kino nti njagala kisa so si saddaaka kubanga sajja kuyita batuukirivu wabula abantu ababi. Katonda ayagala kisa. Ekisa ekyo ky'owulira kye kisa ekituleeta mu kwenenya. Obulungi bwa Katonda obwo obungi bwe butuleeta mu kwenenya. Basibo ne banyaba batulaba obulokozi bwaffe ffenna naye tubufuna lwa kisa. Ekisa ekyo kye kitusika tuyingire mu bulokozi. Kana wakubadde ng'olumiriziddwa ekibi era ng'owulira nga tewandyagadde kukiddira, kikugwanidde oyingire mu kwenenya. Kubanga okuyingira mu kwenenya kikuleetera okwanukulira ekisa kiri. Kati bw'oyingira mu kwenenya kitegeeza nti obulamu bwo busazewo bukyukire ddala okuva mu ngeri gy'obadde otambulamu otandika okutambulira mu kkubo eppya ng'ogoberera olulyo olupya olw'abaana ba Katonda abalokoleddwa. Kitegeeza nti okulokolebwa kulimu okukyuka. Ako kakulu nnyo. Naye tunaatwongeraho ku kibuuzo kino mu maaso awo tujja kukiraba. Obulokozi bulimu okukyuka. Kibi nnyo okubeera ndokolebwa ntya, ntegeera ntya nti ndokose. Otegeera nti olokose nga wabaddewo n'okukyuka. Kwagamba nti mu ngeri ennyangu otugambe nti bw'obanga obadde kyeweenenyeza tokidda. Kibayita okukyuka. Kati awo okyuka n'okivaamu kibayita okukyuka n'okivaamu n'okola opposite yaakyo. Kakitegeeza nti obulokozi bulimu ekirungo ky'okukyuka. Naye okwenenya kwo kwennyini kulimu ebintu bisatu ebitambula nakwo. Ekisooka kwatula bibi. Ekyokubiri kukyuka. Ekyokusatu kubatizibwa. Ebyo na Bayibuli ebyogerako. N'okubatizibwa process. Mukyuke. Mubatizibwe. So kati tugambe bwe nkola kimu bibiri nesituuka ku kyakusatu. Okujjako nga tosobodde kutuuka ku kyakusatu. Naye oba olina omukisa ogukituukako n'ogaana kya bulabe. Kibi nnyo okulowooza nti olumiddwa nnyo ekibi ekyo era oyagala kukireka naye n'otakyatula mu maaso ga Katonda. Obutakyatula kabonero akalaga nti okyakyagala. Obutakyatula kabonero akalaga nti okyakinyumirwa. Obutakyatula kabonero akalaga nti okwenenyako si kwamaki? Si kwamazima. So kati tunaakomawo tugenda kulaba ebintu ebisatu bigatta tutya okusobola okututuusa mu kutegeera. Musumba bwe mba ntiddeyo nga neesomyeesomyemu neganze nga ndi mwonoonye wa Katonda ntuuse ntya. Kambireke bulesi kasite bibi byange byo mbitegedde era binnumirizza. Oteeka okutuuka mu maaso ga Katonda kubanga ekisa kiba kikulindiridde.